Munnamawulire wa CBS y'oyo afudde badde bamuyita Jimmy Ssekabiito. Amawulire abadde agasakira sayidi z'Essembabule eyo gy'abadde asinga ogasakira afudde mu kiro ekikeesezza olwaleero. Buli muntu yeewuunyizza enfa ye, enfa gy'afuddemu. Kitalo nnyo eky'oyo omwami abadde munnamawulire wa CBS ayitibwa Jimmy Ssekabiito. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako, era nsaasidde nnyo bannamawulire banne babadde akola nabo, abakozi ku CBS wamu n'abafamire ye, basaasidde nnyo okufiirwa omuntu waabwe. Omulangira Jimmy Ssekabiito nze nasembeyo okumuwulira ekiro ku mawulire g'essaawa 3 ku CBS. Alina amawulire ge yabadde aweereza agabaddeyo sayidi ze y'Essembabule, nasembeyo okumuwulira ggulo naye obudde bugenze okukya nga batugamba nti Jimmy Ssekabiito afudde. Abantu kibakubye wala nnyo okubabikira munnamawulire oyo. Bannamawulire banne beewuunyiza nnyo, beewuunyiza munnaabwe enfa gy'afuddemu. Kitalo nnyo, Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako.